Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linyanze Sonko Muhammad. Tuli mkutu Good Talent. Ko tusinzira okubeera nga tukuweereza mpya subscribinga. Nako lwaleero twagala okwogera ku muze ogukyase ensangi zino mu ggwanga Uganda, mu ggwanga erituliraanye okumpi okwetooloola ensi yonna. Nate kati wano mu Uganda kirabika nga kiringa ekizze kibaddewo akaseera ne kati ate kisusse. Omuze ogw'okulya ebisiyaga. Ebisiyaga kati be baana baliwo. Musajja yagala musajja munne, n'omukazi nayagala mukazi munne. Naye ng'ekintu kino si kituufu n'akamu n'akettondo. Kyetwagala okubeera nga ate twogerako olunaku olwaleero. Ekikolwa kino kiri nnyo mu masomero aga primary n'aga secondary. Ekikolwa kino kiri nnyo mu companies ennene ezikuŋŋaanya abantu ab'enjawulo. Ekikolwa kino n'abamu ku banaddiini beenyigidde mu kikolwa kino eno. Naye ng'ate n'ebitabo byennyini bye basoma biina engeri gye byogera ku kikolwa kino. Ekikolwa eky'ebiri by'ebisiyaga bw'onaagenda n'osoma obulungi Qur'ani, Katonda azikirizaako omulembe mulamba olw'ebimu ku bikolwa ebifaanaganako nga bino. Naye twagala okwogera ku muze guno oguliwo ogw'obuli obw'ebisiyaga. Tulabe omuntu singa obanga ogenze mu maaso n'okulaba nga ate weenyigira muze ogufaanaganako nga bwe guti, biki ebiyinza okuddirira gy'obeera oli mu bulamu bwo? Bino abamu bayinza obibuusa amaaso olw'ensonga nti batugamba nti ebintu bino birimu akasente, birina ababivujjirira era abamu babinyigiramu olw'okwagala ensimbi especially ez'amangu mangu eri abavubuka. Naye tulabyeko ne vidiyo ezitambula ez'enjawulo nga olaba omuntu omukulu ng'alina abaana abato ageza kulaba nga bateeka mu mize egifaanaganako bwe gityo. Say no to homosexuality, obuli obw'ebisiyaga oba omukwano gw'ebikukujju. Musajja ayagala musajja, mukazi ayagala omukazi. Ekisooka kya byonna, homosexuality eno erina dangers zaayo ez'enjawulo. Twagala obeera nga tutunulako olunaku olwaleero. Namukwano gwange David Bex yavudde n'abeera nga agenda mu maaso n'okuba nga atulaga ku dangers zino. Ne ngamba nange kambeere nga ngatta eddoboozi ly'ekwono. Waliwo n'abawagizi baffe abali mu diaspora especially babadde nga bagamba Sonko tukulaba okola emboozi ez'enjawulo eno n'eri, naye nga temwogera ku bisiyaga, mwogere ku bisiyaga. Poliisi enako ko abantu beeyakutte badde bageza kulaba nga bakola ebintu bino. Ne mu Uganda bintu birina kubeera n'amateeka amakakali. That's why ogenda mu bbaala, otambula ku kkubo, ogenda mu bifo ebisanyukirwamu ebyenjawulo n'osanga omuwala n'omuwala ng'omu yalinga mulenzi omulala ng'alinga nga muwala. Bubonero ki bw'oyinza okulabira ku muntu ntono muli wa bisiyaga? Katutandikira awo. Ekisooka kya byonna, bw'aba nga balenzi n'obasanga mu kkubo, omu omulenzi ayambala engoye ezeefaananyiza ez'ekiwala, amanyi okwekozaakoza obukonokono, akyusa amaloboozi n'ebirala, bw'obasanganga manya nti abo bali ba bisiyaga. Bwe babeera abawala abamu omusanga nga engeri gye yeeyisaamu ya kirenzi, si bonna naye abasinga obungi ng'eyisa engeri ya kirenzi. Bamanyi okwambala amasaati amanene, bambala engato ezo ezibuutu ezo ez'abasajja, abamanyi okuba nga tebasibye enviiri bategeeza nnyo okukozesa brush, ekyangwe, kino kye bayita ekyangwe. So n'abeera ng'afaananira ddala ng'omulenzi. So omanya nti kati oyo alabika yazannya ng'omulenzi, omuwala gwali naye yabeera nga mukazi we. Obubonero bungi obufaanaganako ng'obwo. Naye biki ebiyinza okuddirira singa omuntu oyinza okuyingira mu kino? Dangers of homosexuality, STI, diseases and infections. Mulimu endwadde nnyingi eziyita mu bintu bino, gamba ng'enziku, siriimu n'ebirala, endwadde eziyita mu kwegadanga. Omuntu asobola okufuna endwadde zifaanaganako nga zino singa wabeera nga weenyigidde mu buli obw'ebisiyaga. Ano kansa, waliwo osobola okufuna obulwadde oba kansa ow'akabina wansi eri, notandika okubeera ng'olwala, era oluvannyuma butera obeerawo nga butambula nga balaga omuntu ali bubi emabega eyo, ebyenda bivaayo. Bamanyi mbu abamu okubeera nti atuuse mu mbeera enzibu ennyo natuka n'okuba nga bamusiba busibi pampa. So ebifaanaganako ng'ebyo. Waliwo reduced life expectancy. So nti weyabaaye omuntu obulamu bwo bw'obeera owangaliramu oyinza okuba nga butandika okuba nga busereba. Otandika okubeera ng'okendeeza ku bwangazi bw'obulamu bwo. Lwaki? Ati ogenda kufuna endwadde enkambwe. Kyekisooka kya byonna. Katonda akutonze ng'oli musajja oyagala okwefuula omukazi, omukazi ayagala okwefuula omusajja. Osanga omuntu nga musajja nga yeeyerusa, oba okitegeera. So oyinza okuba nga oyolekedde obulamu bufaanaganako ng'ebyo. Mental disorders. Kizibu nnyo omuntu okubeera ng'oli mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. Obwongo bwo ne busigala kyekimu. Kizibu. Era n'ababeera bakulaba balaba omuntu atali mu bulamu bwa bulijjo.
oli musajja oli muddugavu weeyerusa oyambala bulegging obw'abakazi oba okitegeera ogeze kufaanana abakazi oba ofaanana nga omuntu yatabuka omutwe era osobola okutabuka omutwe nga kiviira ku bintu bifaanagana okuwebito noba nga tokyategeera alaali era nga bolaba nti omuntu ayagala musajja munne omukazi ayagala mukazi munne era babeera nga abatategeera bulungi abantu bano oba okitegeera nno muganda wange domestic violence kizibu nnyo kubanga oli musajja noyingirira obuli bw'ebisiyaga naye ng'oli mufumbo olina mukyalawo n'abaana ne musigala kyekimu era wabaawo obutabanguko mu maka obutabanguko mu maka era nga buviira ku kintu kino anti kati ate ggwe oli mu kisajja olina mukyalawo wamuwasa naate oyina naawe gy'ofuuka omukazi ate n'obeera n'omusajja n'abeera nga ate akusulika ennenge oba akugwa akataka so wajja bawo obutabanguko mu maka tujja kulaba low concentration in class bino mbisoma nga mbijja ku muganda David Bex yakoze video nungi nnyo muwa credit abayizi bangi abali mu buli obw'ebisiyaga buno babiyingizaamu abasomesa baabwe mikwano gyabwe bad peer groups ku masomero eyo ne bayingirira ebintu bino ng'omwana atandika mpolampola okwemazisa oluvaamu n'atandika okufuna munne atandika okuba nga beekuba engalo ne bafuna ne bye bakozesa the same thing era eri omulenzi ne batandika mpolampola okwekwatirira okwenuunirira kakana nga batandise okugezaako okulaba nga ate bateeka omuggo gwa Musa mu kisuli ogutalina kubeera nga ate gukola ki nga guyingira so concentrating mu class kiyinza okuba ekizibu muganda wange so oyinza okuba nga obulamu obukendeeza oba nga weetawaanya drug addiction ebiseera ebisinga obungi abantu abali mu bintu nga bino bwe bamala obiyingira ddala tokozesa biragalalagala kikwetuviirako kubanga onywa omwenge kikuviirako kubanga okuba kati waliwo olisi baleeta olisi abaana bana banywa olisi si muwala si mulenzi enjaga okiraba kiyinza okuviirako okwagala okukola kino ofune llo olw'ensonga abamu basikirizibwa na ssente okuyingira bino naye nga talina llo kati kyakola babeera nga wala abantu bosanga ku street nga beetunda nti oli amala kunywamu n'avaako n'alyoka atandika okubeera n'abantu bangi kati so kiyinza okuviirako kuba nti otandika okukozesa ebiragalaga byole tokozesa era bwona abogeno tunyanga egye mbadde nkunyonyolamu kiyinza okuviirako era okutabuka omutwe munywanyi suicide thoughts totuuka time obulamu olaba obukooye olina kiwayingiriro kivaamu kiringa ng'ekikalubye kati ng'olina kukola ki tandika okugamba lwaki at least si committing suicide nenva mu bulamu bw'ensi eno be bantu bosanga ng'oli yeetuga nosanga oli ng'ayina obulamu bwalimu obutategeerekeka ne bagamba nti gundi yafudde naye yabadde mu nnyumba yekka n'abeera nga ate yejja mu budde oba mu bulamu bw'ensi eno naye nga kivudde ku ki bisiyaga kusirika nnenge okugwa akataka n'ebirala nga munywanyi wange yagenze mu maaso n'okubeera nga alambiika bino ebitabo ebitukuvu biina bulungi nnyo engeri gye birambika ku nsonga eno era mu madiini gonna bwe ndowooza eddiini ya busiraamu teyinza kukkiriza kino busiraamu bukugamba wasa omukyala ne waba takumala omu naye nga olina obusobozi yongerako gwokubiri ne bwolaba nti tekikumala oyagadde ofunayo wokusatu nga obusobozi bwe buli osobola obba balansinga bwonna yongerako gwokusatu ne bwe kiba kiganye ng'oli okyayagala yongerako gwokuna tebakkiriza kusukka wakuna nga bulaba engalo zino nti abakyala bana omwami omu kati so naye tebakkiriza bufumbo bwabiko kujju musajja yagera musajja munne mukazi agala musajja munne era bw'onaaba ogenze mu maaso n'osoma Leviticus oba Abaleevi 18:22 ejja kwoleka bulungi nnyo kulage nti no man is to have sexual relations with another man. God hates that. Katonda atamwa omuntu nga musajja nayagala musajja munne oba omukazi nayagala mukazi munne. Katonda takikiriza. Ebyo nabo genze maso n'osoma Ebisiyaga mu Baleevi 18:22 ejja kubanga ekunyonyola bulungi nnyo ate ogende mu maaso n'okubanga ate olaba kino. Era bonabanga weyongeddeyo mu maaso n'osoma Timothy oba Temuseewo 6:10 ejja kuba nayo ngekulambika bulungi nnyo nti for the love of money is the source of all kinds of evil. Okwagala ennyo ensimbi kyekiviirako ebiseera ebisinga obungi sitaani abeera ayitiridde. Be bantu boolaba nti omuntu yasse munne, omuntu yatemeeteme taata we, omuntu yakoze bwato naye obuzibu buvaawa, akabasa kavaawa. Okwagala ennyo sente ekiba kiyitiridde. Oba kitegedde wrong is wrong even if everyone is for it. Ekyo kisooka.
ekibi kiba kibi ne bw'olaba nti buli muntu yena ayinza okuba nga kyeyattanira osaanye kuba ggwe amazima batunagenda mu busiraamu bukugamba nti kolel haqqu walau kaana murra yogera amazima nankubadde nti gakaawa kitegeeza ekibi kiba kibi na buli muntu yena neunalaba nti kyeyettanira ekibi kisigala nga kisigala nti kibi munywanyi so buli bw'ebisiyaga bufu bubi sitaani awedde emirimu proudly say no to homosexuality yogera vaayo ng'omuntu olaba bwe tuvuddeyo ogambe nti ebisiyaga oba obuli bw'ebisiyaga kino kifu tekikkirizibwa tokkiriza yingira mu kino ne weziba ssente kubanga ekinyume kyakyo kibi nnyo era Katonda akyetamwa nnyo ebitabo byonna ebitukuvu bikirambika bulungi nnyo so amawanga agamu go tegabiinaako buzibu oba okitegeera niwo ne Uganda etteeka we tewali nnyo katugambe nti tewali tteeka because abantu babikola bino openly abamu bagamba bifunamu ssente balina n'ababefacilitatinga so byongedde okuyingira mu bantu abaana kati babyagalira ddala baana bali ddala ebisiyaga n'abali ebisiyaga abasumba abasomesa abakulu ba companies ezimu oba okitegeera nze kusomera ebinasomera twalina omwami twamuyitanga Sheikh Luku yasini kiweewo omwami oyo yabeeranga nnyo ne Sheikh Nuhu muzaata batte Allah amulamuze ekisa seeka waffe oyo naye yatuuka n'atuga it was an Islamic school that is Kampala Islamic lisangibwa bweyogere mu kireko baalinga tebakkiriza mulenzi kubeera kumpi wa muwala ngera walina obbaawo mita ne mubeera mwogera ne time yatuuka teseeka n'atugamba ate kati tutya nnyo ate abalenzi mweka okubeera mweka n'abawala okubeera mweka oba okitegeera olw'omuze guno oguzze ngalinga ng'akulaga nti ate at least mweyagala empozi nga mmwe naate nga temugenza tekiri kyo kiraga nti kiri kibi nnyo kubanga kino tebakibakkiriza olw'ensonga temunaawoowebwa mukyali bato musomo okukola ebizibu ebidirira naye ate kiri ate kyo kya sitaani nnyo ate ayitiridde nnyo so bakwano baffe abali mu diaspora n'abalala abadde nga batugamba mwogere ku kintu gundi kola evideo tisingire ku kintu gundi tuvumirire ekintu gundi so tuvuddeyo okubanga tubakolera emboozi eno oba vidiyo eno nga twogera nti buli bw'ebisiyaga bubi ekigenze ewala nnyo ddala so vaayo naawe obeere nga ovumirira kino erinnya lyange Sonko Muhammad.